yogera ati sinze nakulagira. Ne report timuli mulinya Ssemujju ne bona agisoma gimalako Ssemujju yagamba bwati. Kati abantu obujulizi obwavaayo mu kuno buveeko kunoonyereza abantu bano ababiri benyini bamanyi waje bwava naye kati saawa zino kifuuse kyakwekwasa kuweereza Ssemujju bigambo okunoonyereza sinze nakulagira ne sente sinze nasooka ozoogerako n'olwekyo oli agamba nti Ssemujju aveeyo yeetonde mwetaaga kunoonya kkubo limutwala butabika bw'aba talimanyi ne mumulagirira nti wano we bayita kubanga nzi sinze nali neemulugunya okuteekawo akakiiko okunoonyereza abeemulugunya abo bamanyi ne sente abantu baazira okujja nga abantu si bamazima omuntu afunye sente ziringa lubuto tizibula kuba alina ogenda azigulemu ebintu sente baze bakakonga bulangiti abe FDC bonna bamanyi sente nanda era baaziraba n'abamu ne bazifunako kati bavaayo ne beebuzaabuza nti tebaaziraba tusabire nnyo Uganda. Where we are in Uganda, ebibiina by'obufuzi mu Uganda embeera gye tulimu yakwerwanako ate abantu babitegeera bulungi okutusinga kyova abaali bawagira Besigye akalulu kawedde nga ate bawagira Kyagulanyi. So ekibiina si kye kirina okubeera ekikulu oli asule nga teyeebase olutalo ne Museveni kyekikulu bw'oba osobodde dulwanira mu kibiina abaali balwanyisa Mugabe abaali balwanyisa Bakiri Muluzi abaali balwanyisa Kiruba entalo ezimu zakulemberwanga bannaddiini bafaaza babishop tolina kubeera mu kibiina kya bufuzi okwerwanako naye osobola okukibeeramu n'osobola ogatta amaanyi ne banno kale ekyo tulina okuteesa tulabe kubanga Museveni abantu tebalina okumanya obukulembeze obw'ennono abakulembeze b'amadiini n'ebibiina by'obufuzi bonna ayagala kubatunga ku lusito ku musito bakeere ku nkya nga bavunamira Museveni kyotegeeza nti bwe banaatwalamu bajje ne batwala Amuriat nga ntuula waka nga ngamba nti kasita eddiini gye nsoma n'ekibiina kyennemu Museveni abitutte ntuule waka tulina kusigala nga tulwana abo nabo ne bafuuka nga nabo baakulwanyisa. The reason I did not attend the National Council was because there were all signs that it was going to be a violent meeting. We now have over 17 FDC youth who have been arrested. Some have been brutally battered. I did not. The people I represent are very proud. They have a very good MP. How can they hear that their MP, who should use his head, has also picked sticks, is fighting? We are gifted differently. There are people who use their body to live, and those who use their heads. I want to use my head more than the body. That's why my parents send me to school. How can I be part to a group that is picking sticks to fight in this century? So I wish them well. I can no longer be led by Nandara and Amuriat, but the fight against Museveni, that one, I will contribute 24 hours, 100%.